kanje kitegeeza n'ebikanga bwe bigenda kusesa masisi sijjanze kutimbula era nsaba abagambanye mujje mubige balabika bwe gabeera anti tulyesibyeko n'okuuma olulimi obutaluzaaya naddala babasomyeko kati byebijjayo empisa yoko oyitibwe muganda obutanyomanga ate bintu byaffe muno bitussa wansi so bwe Ssaabasajja Kabaka yasiimye kulabikako eri Obuganda mu Lubiri ng'aggalawo omwoleso guno era ku lunaku olwo mbadde mbeegayirira mwenna mujje mubeerewo mu nnamba ennene ennyo musobole okubugiriza baffe tuweese Obuganda ekitiibwa tulage Kabaka essanyu tulage Kabaka omukwano tulage Kabaka okwagala mwenna abazadde muleete abaana balabe ku Kabaka bamanye ebiki ebikolebwa mu maaso ga Kabaka baleme mulabiranga ku TV fe abamu twakula tetulaba ku Kabaka tumulabye bukulu naye kati abaana baffe balina emikisa egisobola okumulaba kubanga baffe asiima najja gye tuli n'olwekyo nkubiriza abazadde mwenna muleete abaana ab'amasomero muleete abaana babeere wano babukirize baffe beeyongere n'okwongera okuyiga n'okumanya ebyenjawulo bye tuteeseteese omwoleso somo za kiko mukyasanze ndoka zino ezimu ku ndoka z'emiyembe gibekiteya ng'omulamwa gwa Buganda ndoka okukweza ebintu abalina obaavu naye omuntu baba asimbye emiyembe gino 10 myaka 5 batasobola kuyimirira waali ono ndowooza y'omu ku bakitange Najjooki naye enzige y'endokwa eno asimba ekijjukizo gwe ne bw'omuwa sente ziggwawo naye n'endokwa teggwawo kisigala nga kibala nga kisiikirize ate nga obutonde bwensi tebukoze eki tebwonoonese amanya kigonyeekulambira kulyako emiyembe mapali lino ebiseera ebisinga tujjako kapisi amasanda gano gatuyamba okuba nti tugonza ebibatu osobola okusekula akapapali akato ng'ogenda kugoba nkyakya tusoloozamu amasanda gano gana amasanda bw'oba oyagala kugonza kibatu kyo n'omasajinga mu ngalo bwe gamala okukala n'onaaba mu ngalo ekibatu kyo ne kikala amabavu galo ne gavaamu kino kiyamba nnyo abantu abalima amabavu nga gano tusobola okuteekamu amasanda g'amapaapaali oba n'ogasekula n'omala ogasekula
ngabo kati n'obikunya n'ozikunya engalo oti akakaseerera kasita kaggwamu ng'olyoka onaaba mu ngalo oba omaze amabavu tegakukwata olwova mu nnimi kaya ate ku bigere osobola ogasekula mu kinu oba ogakuba mu blenda binyafi by'ekizungu oba ogasekula mu ngeri yonna n'oteekamu obuzi butono nnyo n'oteekamu ebigere byo okumalira kika 3 oba omaze okugoba enkyakya ku bigere olw'ensonga nti gabaamu amasanda gano gegongera ekirisa mu kigere kyo n'okugonza oba n'ofuna ecupa n'osekulira mu kaveera oba omaze kati byawano byakulya era okulaga nti tebina bulabe bwonna obiraba ovakedo waffe wakulya bwe tulira ddala tutegane ku nsusu z'abantu okuba nti bafuna ekyo kyebeetaaga okulabika obulungi tujjewo omulembe guli ogw'okulwala skin cancer tuzewo omulembe gwaffe bajjajjaffe gwe batambulirangako nga bakadibwa n'ensusu zaabwe naye kati enaku ensangi zino osanga omukyala nga wa myaka 5 naye nga mukadde nnyo okusinga ow'emyaka 7 atakulira ku mulembe gwaki atakulira ku mulembe gwa chemicals so tunyumirwa nnyo okulaba nti tuzzaawo ensusu z'abantu n'ebibala n'ebintu byaffe ebya bulijjo nga byongenda okubanga wansi awo